neze kyembadde ngamba tewaliwo ekyawandiikibwa nti Mwami Museveni gw'olina okujjayo amafuta gaffe. Amafuta ga Uganda sigago weewaawo okozesezza obujega bw'abannansi okuba nti bali mutulo okulaba ng'obugagga bw'eggwanga bwonna mu bweddizazi families. Ebibira byonna mubitutte, ennyanja muzigobyeko abantu, ettaka ly'abannansi mulyegabanyanga bwe mwagala ne muteekawo obukundi mu buyamba bantu ku ttaka naye nga actually bwe bushinga abantu. Obugagga bw'eggwanga bwonna butulo oba amafuta gasimiddwa oba tegasimwa muve ku mafuta mukole ebirala. Byowulira mu pulogulaamu eno byabateesa mugera makanika wa Toyota ate gw'obadde kiwateesezza. Yes, nga bulijjo toyirabira ku subscribinga ku Yugi Update TV osobola okuba nga followinga information ez'ekikanga kino. Abali emitala w'amayanja mbalamusizaako nnyo, nkimanyi nammwe mukola kyamaanyi nnyo okuba nga muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Mbaagala nnyo abali e Bulaaya, abali e Canada, Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali South Africa saako nammwe abali ku muliraano e Kenya, mwebale kwekuumira ku Yugi Update TV mikwano gyange abali eyo. Mbaagala nnyo, tugenda kuba nga tukomawo mweraba.